Nebaza sitani ye yansumulula Ulujegere Nebaza sitani ye yansumulula. Ebintu ebimu tubikola olw'okwagala likes, ebintu ebimu tubikola olw'okwagala ba subscribers oba ba followers, ebintu ebimu tubikola olw'okwagala views, ebintu ebimu tubikola olw'akabampaane ka video kagetinga viral, ebintu ebimu ne tubikola olw'okuba nti twandiyagadde okubeera nga batwogerako, naye nga ki ekyo ky'okoze kye bagenda okubeera nga bakwogerako, nga ki ekyo ky'okoze omuntu kyagenda obeera nga akufollowingirako, nga ki ekyo ky'okoze ky'oyagala omuntu akuwe like, nga ki ekyo ky'okoze ky'oyagala omuntu abeere nga akujjukirirako. Omuyimbi Biswanka y'omu ku bayimbi actually abanyimbira obulungi, n'akayimba kensinga okwagala ate kano One More Night. One More Night collab, waliwo collab gye yakola akayimba nsubira bakayita One More Night. Akayimba ko nkagala nnyo mu nnyimba za Biswanka ng'omuntu kale ye ng'omuntu ayimba bulungi, bannange tukyagale tukigane. Biswanka ng'omuntu yayimba bulungi, is a talented guy. Ne munnange waliwo akatambi ako kenva okubeera nga nkuzannyira kalesa abantu nga beewuunya, neera nga komenti ezigenze katambi ako g'amazima zeewuunyisa okubeera nti neera omwana naye akoze layini ng'omuyimbi omu gye yakolako. Alien Skin yavaayo ko n'ayimba akayimba akafaanaganako bwe katyo. Ye n'awa ensonga zirwaki ayimba akayimba akafaanaganako bwe katyo. Pastor Bugembe n'avaayo n'agamba tomanyi oba kyali kino oba kyali kino, manyi omuntu omuwa reasonable doubt n'ogamba osanga yakikoze lwaki oba osanga yakikoze lwakiri oba lwakiri. Naye ne Biswanka naye wabeera nga avuddeyo okuyimba akayimba akafaanaganako bwe katyo n'ayongerezaako n'obubaka obw'enjawulo g'amazima. Omwana ono abeera yeetaaga kusabirwa, omwana ono abeera yeetaaga tumuteeke musala zaffe, omwana abeera yeetaaga kusaasirwa. Omwana tetumanyi kigendererwa kina lwaki avaayo okubeera nga mazima ga Katonda ffenna nga tukimanyi, kababeere musiru kabeere mulalu kabeere mulwadde. At least abantu bayawukana mu ngeri gye basinza Mukama Katonda, naye nga Mukama Katonda buli muntu yenna amuwe ekitiibwa. Oyinza kukyusaamu n'ogamba nze Mukama Katonda wange musinziza mu ddiini ya Buyisiraamu, Mukama Katonda wange musinziza mu Bukristaayo, mu Bukatuliki, mu Seventh Day, nze ndi mulokole, naye nga oba nsinziza mu ddiini ya Buddha, naye nga waliyo Katonda tokoze tosaidinze na nkola za sitaani. Naye gwe okuvaayo mu lwatu n'osaidinga ne sitaani, amazima kitulekera ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. Wano ku SMX Media comment section eri open, oli waddembe otubuulira ki ky'olowooza kayimba ka Biswanka ke yakubye, naye okusinziira ku nze kankusaba subscribing hano ku SMX Media, tojja kwena ngumisinga updates na ddala nga zino. Nebaza sitani ye yansumulula ulujegere. Nebaza sitani ye yansumulula. Mwabayimbi abataba leero sebo okubayita olina obeera mu Illuminati boy, kitegeera yamaani ebyo babalimba.